manya ensonga zonna ng'owuliriza ebyaliwo ng'obigeraageranya n'ebyo ebiriwo. Eno ye pulogulaamu ebirwawo byerabirwa wano ku Rediyo Buddu, rediyo y'omuntu wa bulijjo. Ku 95.5 ne 98.8 ne ku www.radiobuddufm.com. Mikwano gyaffe buli lwa mukaaga mu budde bwe buti tubeera ku mayingo ga Rediyo Buddu. Mbeerako ne Ssaalongo John Jones yakoze 94 era nako olwaleero yayingiddewo dda oba ye enkuba etonnye oba tetonye tuba twayingiddewo dda. N'olwekyo ono Ssaalongo nze Haji Magambo nga bulijjo mu pulogulaamu eno ebirwawo byerabirwa okutuukira ddala wali ku 12:30. Ssaalongo enkuba wagirabye? Enkuba Mukama waffe Katonda yagitwadde. Amiina amiina. Yagitwadde. Kubanga tubadde bubi enfuufu. Tubadde bubi yeesebo. Kakati olunaku olwaleero naku z'omwezi 17. Omwezi ogw'omusanvu. Ekyo. Lunaku lwa 6. 2021. Kati abantu abasinga obungi abalowooza ku mbeera eriwo ey'obulwadde bwa COVID. Obulwadde bwa COVID bujja kutuuka bugende naye tulina okutuukiriza ebitulagirwa n'amateeka ag'ekisawo n'engeri gye batulambikamu ne tutambulirawo. Tujja kutambula mpola mpola mpaka lwe tunaamalako inshallah, naye tulina okwekuuma ennyo obutakola biduula, mikolo, mbaga, ebintu by'okuziika abantu abangi, ne tulina n'okwewa amabanga. Ssaalongo COVID akyaliyo kusano. Kati olunaku olwaleero abantu bali Ssaalongo muudu kyeki? Mu mbeera. Muudu? Eba mbeera. Mbeera. Okay. Bad mood, good mood. Byombi bisoboka. Byombi bibaawo. Kale. Kati mbeera abantu gye balimu bonna abawuliriza bannayuganda n'abali ebweru bamanyi nti nga 31 omwezi ogw'omusanvu guno gwe tulimu nga guggwako tujjukira amatikkira ga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Tujjukidde bulungi? Esebo. Era olwaleero awo sigenda kujjawo bulipo buli awo wokka. Nagambo. Kozi pulogulaamu wagituumaani. Ebirwawo byerabirwa. Kubanga katugamba byotoko. Buli kibaawo otuzeeyo emabega nga bwekyali. Kati bibirwawo byerabirwa ge makulu gaakyo. Esebo. Kakati biki ebyaliwo mu matikkira gano kuba kati gigenda kwera emyaka 28 naye nga tetunatuukawo okutikkira abantu bonna bakimanyi. Kiringa ekintu ekiranoga nti amazaalibwa amatikkira kati tugenda mu matikkira amazaalibwa twagamala. Naye mbadde njagala nnyo nzijjukize mu myaka gy'edda 2 mpitirivu naye olubiri lw'enkoni mwane waffe Masaka wali Kingo. Si Kingo. Boyise Kingo. Sifunanga chance duyingiramu naye nga natuukawo mu lumanyi bwakulu wenyini. Ojja nsabe nkutwaleyo. Ojja kuntwala obudde lockdown ngewedde. Biki by'olumanyiiko? Ndumanyiiko ebintu bingi nnyo Mukama wange nga bw'ombuuzizza. Olubiri lw'enkoni olwo lwajja Kabaka bwe yava mu buwaŋŋanguse, Kabaka Muteesa bwe yava mu buwaŋŋanguse Buganda yali mu kujaguza nnyo. Kakati nze nasangibwa ndi mu lukiiko nga ndi kansala mu lukiiko lw'essaza lya Buddu nga ne yali Pookino waffe baali bamuyita Mwami Matovu. Kakati olukiiko n'aluyita n'agamba nti bannange tulina Kabaka akomyewo mu buwaŋŋanguse naye ate olukiiko lwasazeewo alambula amasaza naye ffe nga Buddu bwayogerwako tusaze magezi ke okumwaniriza nga tumukulisa obuwaŋŋanguse. Omanyi Cohen yali amuwaŋŋangusizza. Andrew Cohen yali gavana wa Bungereza yali amuwaŋŋangusizza. Kolo yalinga president. Era ne twenyika nnyo twali mu buyinike bunene. Kakati bw'akomawo Pookino bwe yagenda mu lukiiko e Mengo n'atwita abakiise b'essaza lya Buddu. Luli edda Mukama wange nga abakiise tebakubibwako bululu nga kaakati bwempulira. Kaakati okuggyako ab'amasaza bawo tebakubibwako. Kaakati nange nali nnondeddwa okusooka nali munnamawulire mu kitundu kino nga kweganzija buli wantu. Kati Pookino Matovu n'ayita olukiiko tuteese ku ngeri y'okwaniriza Kabaka mu ngeri ey'enjawulo nga tumukulisa obuwaŋŋanguse
kati bwe twatuula mu lukiiko Ppookino n'ayanjula ensonga ezo. Kati mu lukiiko omwo mwalimu omwami ayitibwa Mikairi Bbanga. Mikairi Bbanga ye yanzaala mu batiisimu. Okuzaala mu batiisimu okumanyi nkuwulira buwulizi. Kwegamba omwana baba bagenda okumubatiza mu bakatoliki. Gwe kitaawe bakadde be mulondayo omuntu omukuutukuutivu ennyo mu ddiini n'amuzaala mu batiisimu. Ye yamuzaala mu batiisimu. Ye yanzaala nze. Anti bwe kiri nti oyo ye yazaala gundi mu batiisimu. Era kibeera bwe kiti. Bwe kibeera mu ddiini yaffe y'Abakatoliki. Era buli lwotwala omwana wo okumubatiza oteekawo amuzaala mu batiisimu. Kaakati nno omwami Bbanga, Mikairi Bbanga yaliwo ekyaluubu kumpi awo ne Kingo, ye n'ayimuka mu lukiiko. Bwe yayimuka mu lukiiko n'asaba Ppookino abeeko kyayogera. Kati Ppookino n'amugamba nti ssebo tugamba ki mwami Bbanga? Mwami Bbanga n'agamba ssebo nze ekirabo kyempa Kabaka okuva mu buwaŋŋanguse nja kumuwa yiika 10 ez'ettaka. Yiika 10. Tukuba mu ngalo mu lukiiko. Olwo mwali ludda wa? Mu lukiiko lwa Ppookino ku ssaza Masaka. Kaakali munnaaye ffenna ne tugamba nti yiika 10 okuziwa Kabaka nti amunafa akoze. Kaakati Ppookino n'atwala omuvunaanyizibwa obw'okwagala okumanya yiika ezo waazimuwadde. Kaakati n'atulondamu awo ne tulinnya mu mmotoka awo ne tugenda n'atulaga yiika 10 enkoni ku lubiri. Anti kaakati lwe lubiri wagenda okubeera olubiri. N'aga nti wano ze yiika 10 zempadde Kabaka nga mukulisa obuwaŋŋanguse bwabaddemu. Ate kiri gye muli oba kumuzimbiramu lubiri oba kumulekerawo. Munnange twatunula tugamba nti naffe bannabuddu tufune ekifo tukituuma olubiri lwa Kabaka. Kakati bw'anajjanga tusobole okugendanga okulaba Kabaka waffe. Munnange twakomawo mu lukiiko ne twanjula ne tugamba nti yiika tuzirabye, mwami Bbanga azitulaze. Kati Ppookino n'agamba nti bannaye tulina okutegeka era n'ab'Emmengo mulyoka mubategeeze nti bannabuddu tebaseka olubiri yiika ezo tuzikwase Kabaka. Munaye nga tulondawo akakiiko ak'okutegeka okukyaza Kabaka okumwanjulira olubiri olwo. Amusoli ekifo ekyo munnange nali omu kubo nga mu kakiiko sibulamu kubanga nali munnamawulire. Kati twamala nga tukomyawo lipooti nti ekitundu tukirabye temuli bantu era munnaffe akoze nnyo okuzaala buddu. Kati munaye nga bategeka lunaku nga tugenda wa Kabaka, twayita wa Katikkiro nga tugenda kwanjulira Kabaka ekirabo ekyo kimuweereddwa. Kabaka n'asiima, Kabaka Muteesa n'asiima. Bwe yasiima ne tukomawo ne twanjula obubaka. Kati olukiiko lwa Ppookino ne lutandika okugamba nti abaye kakati tukuze tutya tumaleka mukwase te ffe twagala azimbemu olubiri tumuzimbiremu olubiri. Munnange nga olukiiko lugamba nti tujja kuluzimba. Ekyavaamu nga bagamba nti tujja kwetaaga ki? Bagamba nti tujja kwetaagamu omuzimbi. Kakati waliwo kuno kwaliko omwami Daudi Mukasa yali akola contract gy'okuzimbazimba ebitongole bya gavumenti mu biseera ebyo. Nga tugamba nti ebo tunaamulaba tujja kumukwasa obuvunaanyizibwa bw'okuzimba olubiri olwo, twongerezeeko n'abantu be tunaalaba. Naye ng'olukiiko olukiyisa nga tutuukirira Daudi Mukasa agaga nti jja kuluzimba kasita munampa ebyokukozesa. Munnange nga tumala kukiyisa nga tutandika kuzimba lubiri. Kaakati nali munnamawulire gambisa mawulire. Kati Ppookino kyava atuuza olukiiko olulala bateesa ne tuteesa engeri gye tunaafunamu ssente ezinaazimba olubiri olwo. Kaakati ne tumanya ti singa tuliko
wetutuuse tujja kusaba n'olukiiko lw'Emmengo lutudduukirireyo, tujja kusaba Katikkiro. Katikkiro yali Kintu Michael Kintu mu kiseera ekyo. Mu kiseera ekyo nga Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkangi tannaba kufuuka Katikkiro. Tannafuuka Katikkiro. Kaakati ne Pookino n'agenda amulaba n'agamba nti kale yalaba Katikkiro n'agamba nti kale tunaalaba ku nsawo ya Kabaka oba naffe tudduukirirayo. Naye Pookino n'agamba nti naye tekijja kutuswaza. Ffe ffennyini bannabuddu ffe twagala okuzimba olubiri olwo, yadde Mmengo anaatudduukirirayo naye naffe mu buddu tulina okwesonda mu ssente. Munnaye kaakati nga tutwala mu lukiiko nga tugamba nti abantu baali bakimanya, abagagga abaali abagagga mu kiseera ekyo mu Kibinge ne mu Masaka muno ne batandika okugamba nti tujja Pookino n'agamba nti bamemba b'olukiiko tuveemu ku ssente zinaakola ku lubiri. Naye bamemba b'olukiiko nga bawaayo emitemwa gye baayagala nga buli omu yeetema ekyavaamu olw'okuba ebintu nali mbitaddeko ne mawulire abagagga b'omu Kibinge baani abo bonna ne batandika okugamba nti olubiri tujja kuluzimba. Kakati Pookino n'agamba nti nno mujja kuwanga obuyambi netubisa ne mawulire abantu abazirakisa abaalumirwa ennyo ne batandika okuwa ssente oli olukiiko lwa Pookino ku kuzimba olubiri olwo. Kakati ssebo ng'olubiri tuluzimba. Kakati twali nno bwe tuteekateeka kwe kufuna ekirowoozo Kabaka yennyini ajje tumukwase ekifo ekyo. Nga mwagala mumuyite alabeko nga tetunnaba. Kali nga twagala oba kkiriza tulumuzimbire oba yanaalukozaamu kirala kyayagala, naye ffe ng'ettaka eryo limuweereddwa ng'ab'ebuddu ab'essaza ly'ebuddu. Kali munnange bwe twamukyaza nali kalabaalaba omukolo ogwo kumukyaza nga Pookino amwanjulira enteekateeka eyo ng'asiima ng'aga nti nsiima lubeere olubiri lwange olw'ebuddu. Munnaye nga mbikuba mawulire abantu nga bakyamuka nga babuguma kuba gaali mawulire malungi. Kakali mukama wange ekyavaamu nga abantu batandika nga Daudi Mukasa oyo eyali omuzimbi nga naye abikolako n'amaanyi, buli ekyayagalibwanga musenyu semiiti ebyo byonna nga ssente tuzirina okutuusa olubiri ne luzimbibwa. Kati olubiri bwe lwazimbibwa ne tuyita Kabaka ajje tumukwase. Era nali kalabaalaba. Kaakati ne twamutuuza nabweru, amayumba tegaliiwo bulungi, abantu ne bajja bangi okumwaniriza, ngoma ne zivuga embuutu yaka nnyo. Twaleeta waliwo wano omukubi w'engoma baali bamuyita Leevi wamuŋŋambako oyo ku luguudo ku lweviirawo. Kakati nga oyo Leevi ye mukubi w'engoma amanyiddwa ne ku mbaga ng'onookola embaga makuge ng'oyita Leevi. nga ye mudongo waffe. Nze nange bamugulako ku mbaga yange, naye bamugula singi 600 naye zaali nyingi. mu 1958 embaga esebo zaali mpitirivu. Ekitegeeza Saalo mu 1958 kati embaga yemaze emyaka 63 esebo. Naye yayogerwako kubanga yali mbaga ya mwana wa mwami nga kuliko ne Leevi omugoma. Era abantu baawuliraga nti agende wali embaga nga baga nti ani mugoma bamanyanga nti Leevi nga olwo obugaali ku kyalo bujja kuggwayo. Amaloka zaalinga zakkekwa otegeeza nga ntono ate bodaboda zajjo zino zajjo nga abantu basotawo bugaali abalanga batambuza bigere. Tudde wali ku mulamwa gwa kaakati mukama wange Kabaka Pookino ng'ayanjulayo abantu be ab'olukiiko n'abantu abakoze ku kuzimba olubiri olwo.
kakati nze ku lubiri olwo ne bankwasa okulabirira ekisenge beene mwalina okusula. Omulimu gwe wagutwala? Ogwo baagukwasa nze John. Kabaka wagenda okusula? Wagenda okusula nze mba ndaba. Era enkoni? Enkoni. Awo wennyini? Awo wennyini. Kakati era bwe yajja nze namulambuza n'ebisenge nga tulina epookino. Kabaka Muteesa. Kakati nemulambuza sebo wano wetutegese wano wetutegese kino. Kakati ebisigadde ntuga nti anaabikola naye nga ne tumukwasa olubiri nga luwedde okutegekebwa ng'era tutuuse n'okuyitibwa olubiri lwa Ssaabasajja olw'Enkoni. Kakati twabuyambi obusinga twabufunanga mu bantu abamanyifu mu kiseera ekyo abaali bamanyiddwa nga mu Kaliisi eyo twali twekutte omukyala Saala Ndagire yali ssengange nga ye mugagga waayo. Saala Ndagire wamuŋŋambako yali azaala Meeya Tebyasa Matovu. Tegeeza Tebyasa Matovu yali mutabani we era ampita kojja. Kakati yali ampita kojja. Kakati ne tukwata ku ba Yokaana Mukasa mu Kibinge, kwata abamemba b'olukiiko lwa Buganda abaaliwo Baziri Olukyamuzi ate oluvannyuma ate yafuuka MP wa Paalamenti yasooka. Kakati ne twekwata ne bamemba ba Paalamenti abaaliwo wamu obuyambi ne tubufuna bungi. Kati ne lufuuka olubiri lwa Ssaabasajja olw'Ebuddu olusangibwa Enkoni ku lusozi awo. Atuukawo walungi. Kakati mu kiseera ekyo olwo n'abagagga mu Kibinge ba Yokaana Mukasa nga batandise okumanyika mu Kibinge. Baajidi Bukenya abo Jono Magezi Musa Magezi ow'Ekyabakuza bagamba abo be baateekamu ennyo ssente. Kakati ne taata muzeeyi wange Yowaana yakuze Okolo Kinaanina yali nga yafadda. Nga yafadda. Kakati Baziri Olukyamuzi mwogeddeko ate nno Mesuseera Musoke mwogedde. Obadde tonamwogedde? Oyo naye yadduukira be bagagga abaaliwo nga bebalina ku ssente. Waliwo balala nno abawavanga mu masaza ne mu magombolola ag'omubuddu muno bangi abadduukirira. Kakati mukama wange nange ate we nakoma okubeera omubaka mu lukiiko lwa Buddu ne ŋŋenda e Kampala ku mulimu gwange ogw'amawulire. Kakati kyembooza olubiri bwe lwaggwa okuzimba mu kuyingira mu Butongole ojjukirawo? Kyekyaliwo otyo kubuyingira mu Butongole era twagula leevi omugoma oli ow'engoma nemugula akomewo ne tugula mugenda kuyingira mu Butongole naye abagoma bangi nnyo mu Buddu bajja kugamba Enkoni awo wonna ngoma nemugisaanikira nga ngoma waliwo akasozisozi oyambuka eri kakati awo ku ekkubo lyonna nga kuliko ngoma mu makubo okuva kumpi Erukaya bakuba ngoma balinze omutaana kubanga bakolanga ebiyitirirwa mu buli kibuga. Ebiyitirirwa kyekisalo ebiyitirirwa Kabaka mwayita babiyita batya babizimba mu Nyendo Erukaya ebyo bye bazimba ne bateekako embugo agenda kuyitamu. Kabaka bw'atuukawo ekyo kye bayita ekiyitirirwa. Kakati nga ate nno ekyomukisa omulungi mu kiseera ekyo ate nali nga nze mukulembera ku pikipiki nga govuga epiki nga nze nvuga epikipiki. Epikipiki gye wavuga ng'ogijjukira? Anti yali empeereddwa buweebwa. Naye kibakuwadde yali BSA kampuni y'Abangereza. Kakati Kabaka bwe yabanga anaayita mu kkubo ogaawo ng'abantu gobeera ku front nga nze nkulembera Oluseregende motoka ye neddako ate pikipiki endala zo ne zimuvaako emabega. Emmotoka eri emu motoka ya Kabaka ng'ebeera wakati waffe
naye nga mubugiriza nebbali piki mu maaso nebbali nga yeetambulira wakati awo olidde amayinja nga nzekulembera kakati abantu bakolanga ebiyitirwa batasobodde kujja nkoni naye nga makubo bakola ebiyitirwa n'eŋŋoma nga zivuga kakati okutuusa olubiri lwafuuka kwega nange nendujjamu enta netuleka obwakabaka bwa Buganda nga butambula era kati nsonga nkulu olubiri kubanga kati ku ssaawa eno yalombulireko kuba nina ebifaananyi beekyandeeseza puroguramu eno olwokuba nti waliyo amatikira nga 31 ate nga mulimu ekigambo kye bayita bulungi bwansi baako kyogera ku bulungi bwansi era omukukola olubiri olwo mwalimu bulungi bwansi tumulabanga bulungi bwansi okwegamba gwe mutima omuntu oguwaliriza omuntu okuwaayo ekintu tajulira nga yeesiimidde kakati mukwaayo kabaka nga tumukwasa olubiri olwo tetwamukwasa lubiri lwokka twamuwa n'amakula ogamanyi amakula ngamanyi kakati ebintu ebiweebwa kabaka kakati ebirabo abantu baleeta amakula tukuŋŋaanya embuzi ante ente bazireeta ab'embuzi ab'enkoko ab'emmere kwegamba amakula ne gaba mayitirivu era wali ku mukolo ogwo nali kalabalaba wa mukolo ogwo kalabalaba yaba akola ki kwega nga MC master buseremu naye okulya n'okunywa kyali kitya abantu banywa nga leero okubuulira ate nagamba ki bantu masanyu mere naye ekyekitalo ngezaako okujjukira abantu bwe twabeeranga ku lubiri olwo Katonda abasinga yabatwala era oyinawo kati omu yekka muzeeyi ziri olukyamuzi honorable sigwa oyina yekka kuba baani babiri muzeeyi mumiransanafu n'abasinga bonna abasinga bonna yabatwala Katonda yabatwala nze nkyasigadde ng'ekyokulabirako okyasigaddeko olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 17 ekyo obulayo tuli mu gwa 7 emyezi 2 magambo emyezi 2 n'ennaku nga 12 oweze emyaka 97 mukama bw'anaaba akyanjagala wooliyo okyaliwo oyina kyotoma kyewalaba ku mikolo egyo yonna mbadde sikola gye nvudde wa Ssaalongo nkola bya lubiri luli amatikkira emikolo yonna we gigenda okubeera era mikwano gyaffe abatubuliriza bintu biri scientific si mikolo nga gye mumanyi egya bulijjo nti ensi yonna egenda kuŋŋaana nga mumanyi emikolo gya kabaka abantu mujja birabira ku TV mubiwulire ku rediyo buddu mubirabe ne mu mpapula z'amawulire emikolo gijja kutambula bwe gityo kubanga wakyaliwo obuzibu bw'ekirwadde kya COVID-19 naye singa tebubadde bulwadde obwo ensi yonna ekimanyi Masaka yandiyogolaba nga biri eri kinku banditandikidde kyabakozi lukaya naye buli muntu amanyi embeera nti embeera mbi ey'obulwadde kati Ssaalongo nzijukira wayina mukwano gwo nnyo ayitibwa Joash Mayanja Nkanji omujjukira bulungi Katikkiro yali mukwano gwange nnyo nkimanyi bulungi kati nina ekibuuzo kyenjagala okukubuuza yali kati wa Buganda biki by'omujjukirako Mayanja Nkanji okusooka mukama wange bwe yava e Bulaaya namukwana nnyo kozi gye yasomera nemukwana nnyo nga ate naye teyayagala kwekuumira wala nga emikolo gy'emmenge eyo ng'alabika nnyo ku mikolo tumulaba nnyo era kabaka bwe yagenda okubalangirira nti gwawadde obwakatikkiro ffenna twasanyuka kuba yali muvumu nga mulaba akigwana era nze nagendangayo nnyo mu kisaakaate kye obwakatikkiro ate yali mukwano nga mukwano gwange naye muvubuka wa kika kyange kakati kanzijukire yafa nga mukaaga
omwezi gwali gwa March mu 2017 nga mukaaga nga omwezi gwa March gwe gwokusatu mu mwaka 2017. Okay. N'abaaga yafiira ku myaka 84. Era jjo bwe nawulira nga mutabani we omusika we naye afudde kyankola bubi nnyo kuba nali wagenda okumuziika naye entambula kaka ne tutasobola kgenda kuziika naye kangi yali mukwano gwange nnyo esebo. Kale Salongo sembyayo bw'otumira tulabe. Tumira Pinto Mwambaziri olukyamuzi n'osuna era nentumira nettomu ati kakati wali ku sheri wayonooneka balimawo balongoosa wajja kutereera wakyuse nnyo osuna tujja gendayo olwaleero tumulabe kawungezi bono bwekyaliyo nja kutwala esebo mukama wange nenebaza n'ab'ekika kyange bajja ewange naawe siwajja luli lwe twali era nenkwebaza nnyo okujja n'abajja bonna okunjabizaako ennyimbi bandeeta liitiriiti kyobulanga saalwawo nalikola biiti kaakati nteekateekayo omukolo apya mukama wawe era nja kuyita ate gwaki nina mutabani wange bishop yafuna obwa bishop mu South Africa kati singa banaatuggyako olunaka otyo oli ajja kujja omutabani wange ajja kujja bamuwera obwa bishop mu South Africa era nagendayo era waliyo piraawo nja kutwekeka era nja kusanyuka nnyo okukulaba n'abantu benaasobola okuyita. Mikwano gyaffe bwetunzise puroguramu yaffe yonnaku olwaleero no Salongo John ziyakuze kinanina ate nze Haji Hassani Siraji Magambo. Lunaku olwaleero tunzise bwe tuti lunaku olw'enkya mu puroguramu yaffe eya Kalimagezi okuva ku ssaawa 5 kutuuka ku 6 inshallah lwe tujja okusinkana era nga mbajjukiza ku Yidi Mashallah Yidi ya Lwakubiri tubere standby era mawulire gonna mwejja gafunira ano ku Radio Buddu. Allah abakuume musibe bulungi mweraba. Bwe tutyo bwe tufundikidde puroguramu ebirwawo byerabirwa wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.